Ebyatuusa ku sheebah kalungi bisitudde banji bibino mbikuleetedde Spice Ddala naye abiyingiddemu ate ye Wizo amaze n'akikola n'amawulire amalala mangi gabeera wano ku Clarity Source 256 mukwano. I want to wish a happy birthday to Elias Lukwago Omulodi. Happy birthday to you. N'omukulu Samson Kasumba, a happy birthday to you. Boba tonna ku subscribing mukwano, please subscribe nyigane notification bell, comment section ebera wansawo ate video ne tujiwa like ne tugenda maso n'okufuna class information wano waka mukwano. Katutandikiddewo kusaidia omukulu Wizo manizo munange Wizo yagenze emabegako n'agamba nze bannaye byonna mbikoze obulamu mbulabye nkoze ebintu bingi mbulamu bwange mbadde n'abakyala ab'enjawulo naye kakati ngenda Rwanda. Netumugamba ogenda Rwanda kukola kinagamba ye ngenda kukyaza oli omukyala wange agenda kunkyaza ewaabwe tubeere nga ate tukola kye tukigayira ddala. Jjukira omukulu ono yakajja abeerenga mukyala we bambi oli owe Rwanda akola ki amuzaalira abaana. Kino kye kimu ku byamwaliriza mukwano n'agamba nze emikolo kangikolere ddala era ssaawa yonna katugolere bugolozi ngoye mukwano sobola okukola ki okumwerekerayo. Nga tukyali ku mukulu y'omu leero olunaku lwaleero akedde kutukubira ssimu ne tumugamba mukulu ng'okedde n'agamba biri ku radio muganda wange ne tugamba kiki n'agamba ye hard disk bangi abajjombera nga bagamba hard disk y'omugenzi hard disk ya radio njagala okwatula amazima hard disk leero kankijjewe nze ngiina ne tumugamba twawulira bagamba omukulu King Sahayi yagitwala sima wagimuwaawa n'ogezaako n'okukolako naye n'agamba ogezaako okukola n'omukulu ko twagezaako naye tekyategeeza nti ki hard disk nagimuwa era buli omu njagala abeere mugumu yonna gyali hard disk y'omugenzi yenze injina. Ebyo bye biri ku side y'omukulu Wizo manizo eyasigalawo ku the good life eyo nayo kankujjeyo tugendeko ate omukulu Mr. Henry ne mukyala we Prima Kadash. Twagenda ne tukutuusako amawulire nti ababiri bano bayinza okubeera nga bakoze ki bayawukanye wabula engeri gye bali baserebu mukwano babeera tebaagala ffe media tukole ki tubimanye nakusuubiza ne kugamba singa ganaabeera amazima nze njaga kuwera nalumbye Mr. Henry ne mugamba nze nkoyaga ki ag'omu nkuubo. Abantu bange wali ku Clarity Source baagala amazima n'agamba kale gwa Clarity kankubbireko ne mugamba n'agamba kale amazima obutakanya bubeerawo najje nze ne Prima tetulina yadde nteekateeka ezawukana yadde ezinyiiganamu omulundi gwonna omulala ne mugamba ate bino ebibadde bitamu n'agamba abo simanyi gye babijja n'oyo omuntu wange ow'omunda yali akola ki yali alimba ne mugamba kirungi wobeera ovuddeyo n'otuubulira ffe aba Clarity katukituuse ku bantu n'agamba kibatuuseeko kubanga mmwe mwekka abafulumya information entuufu. Ate mu ngeri y'omu ne tumugamba ate ebyokuwagira ekivulu kya Prima n'agamba nze omukulu Gisted simuyinaako buzibu wabeera agenda maaso n'okola ki n'okupromotinga ebivulu bya Prima naye on a condition that tamwetegaatega enkolagana yaabwe yaggwawo era kati ekintu nze nkikola ki ekintu nze nkifuga nze naye enkaana tuzibaddemu nze ne Gisted ne tukaanakaanamu ne njogera n'amazima nti ansinga obukulu naye yeeyisize ddala ng'omukulu kubanga ye ne Prima Silvia soso kukola ki okuzaala naye byonna nze ndi mwetegefu obikola ki obizze ebbali oba wagira mukyala wange ebivulwe abiwagire mukwano ebyo bibiri nabo ku saide yaabwe ate yo nayo ngenda kujja nkutwale w'omukulu Bebe cool omukulu ono emabegako nakuleetedde story nze nina oddukutuusako buli kimu buli mbeera n'agamba nze sirabawo omuntu yenna ayinza kwesimbawo kubwa n'awangula ne tumugamba ate omukyala Cindy ate omukulu King Saha n'agamba Cindy amaze mu office emyaka 4 tewali kalungi konna kakoze ate ye omukulu King Saha ekifaananyi ky'ebantu kibi ddala ntumugamba kati ani gw'ogamba n'agamba Maurice Kirio yeyandibadde president naye yadde tekyasobose munnange nga president oyo omukulu Bebe kulu addamu atuyita mugamba akasimu kakinga gamba nkyusizaamu nze bwentunuddemu omukyalo ono Cindy kale aleesewo enkolagana waki wakati w'abayimbi ne gavumenti era ekyo kyokka bwentunuddemu n'entuula n'enjogera naye twatuddeko munaye mu lwogera lw'akafubo ne tugamba ebintu by'okuyimba bino soke tubijje ebbali n'ebyennoma tubizze ebbali osobola n'agamba ye nze nsobola mukulu mu nsi embwesigwa olw'ensonga eyo omukulu big size Bebe kulu yavuddeyo n'agamba kati tuli mabega wa Cindy era ye omukulu yalaze saidi ye n'agamba tujjewo ebyenkolagana eri wakati w'ebibiina wabula tukozese obwongo si bibiina nze mpagira Cinderella Sanyu yabajja ku kifo ky'aba president wa umma mu ngeri
yemu omukulu ne tumubuuza ntumugamba munnange omukyala Sheebah kalungi yakoze ki yavuddeyo n'agamba omuntu gw'atayagadde kwatuukiriza mannya yakoze ki yamuharasinze n'agamba nze bannange ensonga ezo mbadde nzeewala naye engeri gye muzimbuzizza kamba buli yenze sizikakasa nze ndowooza Sheebah aliba ne tumugamba naawe leka omukyala ayinza atya okubeera n'obusungu obwo bwonna ate n'ogamba nti ani munagamba buli muntu wadde mbolowooza kyayagala nze ensonga za Sheebah sizirabanga za ddala nze ngamba n'okugamba omukyala onalabika akola ki alimba ebyo bye biri ku sayidi y'omukulu Bebe cool ate era nga tukyali ku mukyala Sheebah kalungi munnange twabadde tuli awo nga tudduka mpaalo tutuuse w'omukyala Spice Diana omukyala ono tumubuuza omukyala Spice tubuulireko ate gwe kiki omukyala ono kyasoose tugamba kiri kimu nze sikyatya mpalana ntumugamba ataanya akuwala n'agamba enkaayana ezibaddewo wakati wange ne Sheebah kalungi mubadde muzimanyi bulungi kofa empalana kati zawedde n'agamba empalana kati nazimazeeyo sikyabiriko naye bambi njagala osooka obagamba nze omuntu yenna omukyala aneewulira mu bintu bya music kati mumazeemu ebbanga n'okutya kuli okwekito okwanzigwamu ne tumugamba we kwakuweddemu ani gwe weepikira gw'owulira ng'osobola n'agamba bonna bajja yenna neewulira ngambe bugambi kifo kabeere Sheebah kalungi nze ngambe ekifo ssaawa na budde nze ndeeta abawagizi bange naye leeta ababe tulyoke twawula omukyala ku mulala ne tugamba amangu ag'omwoyo n'agamba yenze bba tobagireete kuba bba totuzirabyeko Bebe kulwa ne Bobi Wine bagenda mu kivulu era buli omu n'avaayo nga mu mutima gwe ategedde nti omusajja oyo simusobola oba nkola ki musobola ye mu ngeri y'emu nange ne Sheebah kalungi batuwa ekivulu ekifo obudde n'okusaawa waffe tujja buze bantu baffe be banakola ki be banasalawo ne tumugamba kale ekivulu kyo kirangiridde bba tokola ki ojagala kakati twogere ku nsonga y'okubeera ng'ate mukyala munno Sheebah kalungi yabadde harass n'agamba nze ntambula ne ba bodyguards abasukka abana abantu ne bagayita amalala oba amasaali ne bagayita n'okwonoona ssente naye nga si bwe kiri nze how can a person harass me nga nina abantu abo bonna ku ttiimu yange n'olw'ensonga eyo nvumirira kyonna ekyatuuse ku mukyala Sheebah kalungi era sikiwagira wabula ate njagala n'ogamba abayimbi abakyala tewali kye kikuggyako kukwata ssente zo n'opangisa ba bodyguard mukwano ne bakutambulirako n'obeera ne ttiimu nga nzito kati ddala omuntu anakwata kwatya okutandika okuharasinga ng'ate abantu bo bano boyina ttiimu yo weri eyo endowooza y'omukyala oyo ng'agamba mukyala munne wali Sheebah kalungi naye era mu ngeri y'emu yate omukyala Sheebah agenze maaso n'okuvumilira kyonna ekyamutuuseko n'agamba showing the skin is not an invitation to sexual harassment era n'agamba n'abo abamukkiriza mu Sheebaholics n'abagamba she is still strong bibeerawo bingi byayiseemu n'ebisingako bino naye ate nasobola okubiyitamu kino kituwadde nnyo amaanyi kuba omukyala ono ta breaking z down afuuse eddoboozi lyabo abali emabegawo oba olyawo nga bo tabasobola na kutuusa ddoboozi lyabwe naye ate nga bafeesinga ebintu nga bino mukyala Sheebah kalungi thanks for what you doing era naffe tuli mabegawo mu buli ekimu kyonna. That's all we had for today mukwano naye nga information yonna tosese ebeera wano ku Clarity Source 256 nkugamba please subscribe nyiga notification bell olyoka ofune information. See you then. Ciao.